Chalwalenga gwali kutopana Wena kula bana lajira ntitompona Nagula kwa mutima gwangebe wakongona Wali wanja uloko benali nzizendaba Siye gwe mami sentamu Na ye buli joy tole kabuyo Obataka zoba sude muntamu for real Obataka zebiliyo Tell me something Ntoli bela nange nganina nothing Alright baby Guliga kaimba waimbe ka mukwano kaimba ka mukwano mati wali chitu chisika kuyiwoma nga mukwano kwano oko chabu chitonde chitu simaye ya muntu yatonda mukwano naye ngera byonna byakatonda nengo mukwano oko guwoma akaimba wakayimbiddani kaimba ako njababulire sawe entufu nenga nakayimbi kubanga bulaba nga nyimbi omukwano ogo manya omanange ndi mukwano mati kintu kibi nnyo kubanga oliawo nga toli mukwano omuntu alaye mukwano taba muntu aba kintu kitonde kirala nnyo right now goli mukwano nze ndi mukwano nani mukwano gwange negwo mukwano gwo tegulituuka gwe evo gaba nzija ne mukwano gwange ndi ne mukwano gwange mwaga ndina kumpi kuwasa ngenda kubayita very soon ngenda kukyala tuve mu kukyala tudde mu kwanjula babitebeera sekyo oluva mu kwanjula embaga luva okuwa tugenda Namboole oli wa dini ki oli wa dini ndi musajja mukkiriza mu bulokole siraamu ndi musajja mukkiriza ndi musiraamu ndi mulokole byonna tusuubireyo ekipya ddala nga bw'ogambye ogenda kukola omukolo gw'okuwasa ngenda kuwasa kuba nkuze kale tuswaze omukyalo mutubulire sijja naye nga mukimanyi ngenda kuwasa omukyala ayinza nakuba yayitawaawo akayimba bakayita alright akayimba bakayita alright akayimba kapya video eri out nakitadde jjo audio ali buli kimu kiri out audio nakoze ne Man Polo video nakoze na Renier okay tulaba nti guno omwaka okutandise n'amaanyi ozizza ku luyimba lwobadde oyina emabega mu mwaka oguwedde is there any difference gyolaba nti kati the difference is going to be there is a big difference there's a big difference because it's always good to start fresh ostegera bw'otandikira ku Mark X kale ne bw'ogigula omwezi oguwedde ate n'ogitunda ate n'oyagala ate ogule Mark X obako ekikyamu so it's good to try n'otandika fresh kati nze whenever I release a song nze bwe tuluyimba bwenti I feel so good nemmanya nti kati ntamufunirawo ate tokyandira yakufuna lulala okitegera so kati nze bwe tuluyimba ate tandikirawo fresh kasi nga ngenda lutabweti nga manye ndutanca tandikirawo okunonya lulala yaman so kati tusuubire nti guno omwaka omupya okutandise naki omwaka guno ngutandise n'amaanyi kubanga mayi bafanzi bebasalawo kuba music mungi oyimba abantu ne bagamba naye kabuzeemu kano ate ne bakuzeemu mu studio so to me I think kutandise bulungi akayimba alright kayimba kalungi tekaguddewo omwaka kaguguddewo happy new year my people kyekitabo kyembawadde tumaze ebbanga nga tuyimba almost tumaze emyaka 2 abayimbi tebakola this time okubanga president yavaayo n'agamba nti anytime from now agenda bagulawo guluneedi weteeseteese otya akayimba kotandise kano nako inshallah nyinza okukolayo ka concert this year nayimba nenjala nsooka empe ku bantu music ndekikola because I believe in myself ate n'abantu bange kyemani they believe in me kyogeddeko nno ebbanga ddene naye guno omwaka sigenda gikola kuba music ngenda mukola mayize kati nze ndi mukozi nga bwe nagamba mbu nene ebbaala nga ngenda kuleta emizindalo emipya kati nze ndi mukozi bafanzi bangenda kubawa endongo bo benyini bangenda naye wayo sawa bo benyini abampedde eti yaman nenga ye music wali mbungi era tugenda mumota mubitiibwa yaman atwogere ku mwaka omwaka omukati tubadde mu challenges mubadde temukola nga guluneedi tusobodde kusurvivinga otya because right now tulaba nti sijja kulimba katonda yabigatta katonda byonna yabadde abigatta ne tuyitawo kuba tomanya ngeri gy'osurvivingamu naawe wesanga ofunye ekyokulya
nenga sigamba oba tubadde tukola nothing tuwadde tulina gye tukola naye Katonda oyo amanyi engeri gyabigassemu etula nga tuyitawo alina atusobozesa okuyingira omwaka nga guli heavy. Kira tukulaba oli musajja anyiga. We just have to give thanks to God. Allah yonna byakoze. We just have to give thanks. Bafanzi bange mwena njasooka kubeebaza okumbeereramu okunjagala ennyo okunsapoting okukeeping us strong okundanga nti covid yadde yajja mwana tukyakulimu era nange siba disappointinze kyemmanyi baagala nnyo akayimba akapya bakayita alright tukapushing tukasabe ku TVs everywhere, radios everywhere, so that we can otunjala tugikube guno omwaka yamanyi atwaleyo abantu nga bibiri okuva Uganda tugende London tukube otu wetulamu abantu ba 15 twalayo abantu nga 5 okuva ewaka kiba agulede omwaka guwedde tutakulaba like traveling ku like for a show omukalo munuliko gusembayo mulungi okubanga oli nyimba yitizero mbadde South Africa last year mbadde Turkey mbadde London mbadde mwezeke Dubai kuba nali ngenze nali ngenze mbyange wewalala wengenze South Africa Turkey esinnya ziba zimmala mu mwaka travelingeko esinnya mu mwaka nendala zengenzeemu nga si bya shows naye nga I traveled omwanga gugwakaawo era njabeebaza nnyo mwana. It's all about like love bafanzi bange gye bandaze and I appreciate you big time. Akayimba alright kafulumye they show the love man. Shit.